kakati labayo mukyala hewa bwekuzeemu omukyala agenze ku poliisi eye Oludi Kampala n'aloopa bbaawe nti n'omwami wange mutujju ani yali akiwuliddeko mu nsi yonna nti omukyala asobola okugenda okuloopa bbaawe nti mutujju kati omukyala okugerako yakikola ku mwami y'omu naye nga obukakafu gye buli nti yagendayo buliriza namuliyirira miliyoni 10 ne fayiro eri Kapyo police station era omusajja gwali kitende mu kooti bwe batta Kaweesi omukyalo ono yennyini yagenda naawe obujulizi ku bbaawe yennyini ntino yali part of abantu abatta Kaweesi bannange ebyo nga binene bizibu binene nnyo ebyo kati gavumenti nekinoonyereza omusajja bamukwata ne bakinoonyereza nga bambi ali gundi ne bamutta omukyala bannange kiki lwaki ayagaliza omusajja ono omukyala y'omu n'agamba omwana we was kidnapped naye ng'ate omwana yali amutadde mu transit omwana atambula paka Mexico kati ne gavumenti naye awe erinamu obuzibu kubanga ndindamu kati oyo omukyala bwe tuli mu kudiringa naye banne era nze wambadde sibifolowinga nanyo kati emboozi njifuna kati kati zino gwajja n'agamba balepinga omwana we kyekiri kyenkulaze nti omusajja zamubeererawo teyandikoze ekyo ne wajja omukyala omulala omukyala n'agamba nti Hajjati yennyini yamutuukirirako n'amusaba bafuleyo house girl nawuliddewo bamuteekeko ekintu nti Hajji yamuzima omukyala bwe n'amugamba ekintu ekyo kiteeka otya ku mwana wa munno famire ye n'endaba etya omukyala oli n'akivaamu awo nawuliddewo ng'olugwa olwo bonna it is 1.5 years ago awe naviiridde ku saidi ya Hajjati njagala mbuuza mukyala Hajjati omukyala ayogera oliwa percentage kyentuufu ng'owulidde criminality ye kweri on top of that sina na percentage gyemuwa kubanga mbadde ebintu bino sinaba biyingira mu detail nga ku page yo kuno mukyala award era byonna byonna abikola omwami ng'ajja amusonyiwa amuddingana bamusonyiwa kyekiri kyenkugambye mukyala nenkugamba nti bwe ntuulamu nendaba bba wange byabadde ankolera mbyogedde according ku mukyala oyo omusajja byabadde amukolera because ffe tuze tuwulira story omusajja ayimiriddewo ne bamuwambira n'omwana omusajja ng'asasula ssente oba okitegeera nti omwaka guli omukyala oyo bamusiba eruzira Hajji n'asasula miliyoni 36 okitegeera kiki ekyo kyekugambye nti bw'otuula n'obiwuliriza ogamba kanziriremukko bba wange si kiwagira nti omusajja akutte omwana tebamubonereza bamubonereze according engeri gy'obaddemu n'omuntu wo. Never, how can we trust this woman? Usman. Simanya avuddeko. China network ambi bulala. Network ayerimbi. Atunyonyole ekyasiisa omukyalo no paka. Omukyalo no bamusibira kipaka luzira. Network aye mutawa. Hajji n'asasula miliyoni 36. Bamusibira ki? Ayibananga. Network aye bambimbi. Naye bannaye ebintu byemunyinyonyodde nga byo bannange bizibu bulala. Omukazi nga muzibu. Yes, kati bannaye tukirize ekintu kimu nti Hajji ne Hajjati bonna basaana komera. Bona bayaye bona bazibu. Bona babasibe eggwanga tuterere. Ateri wadi. Wanji. Teri wadi njagala otunuuliremu. Omukyala yakufumbirwa abasajja basatu. Nga bonna bamukuba embaga. Bonna abasajja basatu bonna abasibye. Bannange. Tewali omusajja n'ogu gwe bayawukana nabo mu mirembe. Bonna abatadde mu kkomera.
Neno omukazi ono Eddy waliwo abakazi munnange bempulira nga balina gundi heti eri abasajja ng'ajja kufumbira bulungi naye ng'ayagala downfall yo ng'azze kumaliriza aba takwagala naye ng'azze n'obukyayi alina obukyayi ne bitterness. Kati omukyalo ono yakoze bulungi nnyo okujja mu mawulire era ne Ruth Kalibala ssente ze baamuwadde nga bamanyi bagenda kukuba musajja Haji zibakyukidde ensi tebakyalina kye bagamba nsi. Kyogamba waliwo n'abantu abamutaddemu ssente. Ate munnamawulire bamuwadde olwoza bikoze bwereere. Ate waliwo ekintu ekijja nga kijjidde mu kibi naye nga kigenda kutaasa oyo abadde mu buzibu. Kubanga ne Haji yennyini bulijjo anoonya mbu engeri gye yejjako omukyalo ono nga tagitakola ebiganye. Kati osanga essaawa Haji talinaayo musango. Haji ali innocent 100% oba naye alina obubadi bwe. Haji naye bali bamusibyeko gwa butujju era naye temukyerabira. Anti omukyala yabipanga. Haji bakamukwata emirundi ebiri. Nga mukyala yabipanga. Omukyala yagamba nti mutujju ne bamukwata. Ne banoonyereza nga si kituufu. Ne bamuta. Ogwokubiri omukazi n'agamba nti yenyigira mu kutta kaweesi. Ne bakinoonyeza nga si kituufu. Kati Haji talina criminal record nti oba yabba oba yakola ki. Kati nze n'ekirala kyennenyaamuko. Oba mutali wa ssente anti ebye Uganda obimanyi kasita alaba mu basirikale. Omusango gusobola okugirawo. Obwakaweesi bonna baali mu Kati nze n'ekirala kye ŋŋamba nti ne gavumenti oba nayo oludda nzibimu kubanga kati bwe baba nga ddala balaba nti Hajjati azze aloopera Haji ebisangosango bwe bityo kwe bandisinzidde ne bagamba omukazi ono omufere azze aloopaloopa omusajja ono. Ne batamusiba bbanga eryo lyonna. ayinza okubeera omutuufu. Nti kyayogera kituufu olwa gundi olwa results ziri ez'eddwaliro nti omwana abadde akozesebwa nga muntu mukulu kati tutambulire ku ekyo. Abantu bonna abategeera mu nsi yonna they don't take any word for granted. Oba kitegeera nasooka okunoonyereza ne bakizuula nti alimba oba talimba naye omuntu bw'ajja n'ayogera ekigambo take it as a yensonga lwaki Haji bamulina. Ebintu binene ebyo. Kitegedde. Naye omwana ono bamukebedde nga mukwate. Bamukebedde nga bamulya si mukwate. Babadde bamukozesa. Results zazze. Omwana ono tebamukozesa. Bamukebedde nti bamulya bulijjo. Mwana ye report egamba she's sexually active kwegamba asinga n'abafumbo mu bufunze. Abadde akozesebwa ate nga muntu mukulu. Kyekiri kye nagambye nti ogutuulamu bazze bamulya. Kale bazze bamulya. Abantu balala oba alina ne ka boyfriend abantu ke batamanyiiko. Ate nnyina baamubuuza labayo nyina baamubuuza n'agamba alina boyfriend. Ekyo kyogera kitegeera obulamu butambula ng'oli ku musango. Kaakati ogenze n'ogamba ssebo ow'ekitiibwa Eddy nti nno abantu abategeera tebasobola twala statement for granted ssebo taata. Mukama wange nzikiriziganya naawe ku nsonga eyo naye ekibuuzo kyembuuza taata. Mu gavumenti yaffe kyogamba tetulina busobozi obwo busobola kukebera muntu mu nnaku bbiri ne tumanya nti simens eziri mu mwana ono si za muntu ono. Ekibuuzo ekyokubiri mukama ekibuuzo oyagala soka kunziramu awo gali taata. Omwana ono Haji teyamukwata. Haji teyamulya. Tetumanya alya mwana naye ng'aliibwa. Kubanga Hajjati yasooka n'agamba nti omwana baamulya mu
Sudan. Eddy abantu balya. Kamba omwana bamulya. Kakati abasawo okukebera ne bagamba nti omwana si wa nnaku bbiri era si wa wiiki emu. Bamulya dda bazze bamulya. Naye nga muntu mukulu nako kateekeko. Omusawo kwe yasingira okugamba awo wenyini Eddy Hajjati akola kimukomera wangi Haji mukomera akyakola yoti Haji ali mukomera lwansonga bbiri. Yesebo baagala babadde bagenda okutwala DNA balabo ba DNA nawe ekwataganya ne ku Haji kitwala bbanga kikwana kati Haji agenda kuweza ali mu mwezi kati ekyo Haji kubanga kigambibwa nti bagenda okufulumya ebintu ebyo mawulire nga Haji mukomera amazemu weeks 2. Balina okufuna simeni nga bukyali bafuna zisipamu nga bukyali nga tekinnakala. Kakati Eddy n'abatuwuliriza waliwo ebintu bye tutunuulira oba oliawo oluusi ne tubitwala nga bya muzannyo naye nga bulwadde mu ggwanga. Sijja kuzzaayo Eddy ku nkola eri eya FIDA gye mwenna gye mujjukira kye yakola. Naye abajjukira FIDA kye yakola ne obulabe FIDA bwe yaleeta mu maka. Then eno kati version ndala naye nga yemu. Kakati Eddy tuyina obuzibu nti nno bamaama baffe bannyinaffe bakyala baffe balina omukisa nti nno bw'ayogera ekintu ensi yonna ejja kumuwa attention. Kituufu. Eddy omwana wo ow'obulenzi ne bwe yaba nga asobeseddwako omuwala amusinga emyaka ne bw'oligenda ku poliisi yaawa tebalikukubiriza. Kitegeeza ki mu ekyo nti eddembe abakyala lye balina ne feva gye balina ate abamu ku bo bagikozesezza si bulungi. Era ekyo the end results kigenda ku affectinga oba oliawo ne ba victims abaddala kubanga bwe bigenda bibeera bwebiti kati jjukira kati bw'otunuulira ekintu kya Haji kirimu bizinensi ya poliisi. Kakati mu mbeera eyo bwetyo nti bujja kukya lumu Eddy omuntu afuna obuzibu nga bwa ddala naye jjukira omusango omukadde gwe guba omupya ensala. Kakati ebintu byonna wakati awo bize byogerwa waliwo okuwambibwa kw'omwana. Okuwambibwa kw'omwana okw'emyezi 6 egyogerwako naye tebatubuulira omwana ono eyamuwamba ye aliwa nga takwatibwa. Era omuntu oyo eyamuwamba ye yali amukozesa ki? Eyawamba kikakasibwa kubanga kyo tekiriiko doubt nti musajja eyali akolera omwana ku byentambula ze okugenda mu ggwanga gye baali baagala agende. Awo wennyini esooka ogiremu kati ye mukadde wange tebamuwamba yakola atya? Maama yakwata omwana n'afaayo n'afatirayo ne ssente omwana bamutambuze bamutuuza ensi ya Amerika ng'agenda kukolayo ki? Ng'agenda kuyiyabulizadde bw'atwala omwana we kyagenda okukolayo tusooke tukireke tusooke tumanye wano Eddy w'oli awa mu piriyodi eyo olw'okuba omwana yali mwana muto nga tebasobola musabira visa. Ng'agenda kuyiyabulizadde bw'atwala Eddy w'oli baamuyisa ku ttaka omwana tebamutuuse Mexico. Awo nno kati olesewo Eddy naawe olesewo era omusango ogukwasa Hajjati ogwa human trafficking genda mu maaso. Eyo yonna process okuva e Uganda
Mexico nebango mwana lyamale Mexico nga bagezaako okuyita okusalinkiriza. It was 6 months. Omwana bwe yali e Mexico sente zaamuddwako. Yes sir. Nga ne Hajjati talina ssente. N'awatanya engeri gy'afunamu ssente okuva ku Haji. Haji yali tamanyi mwana ono mu ntambula ze. Yes sir. Mama Grace tabigambye taata. Amanyi omwana alika. Kati ayingiza kusacula ey'okuwamba omwana asobola okufuna maakusa ng'aweereza omuwala we Kikazi kiyaye. oba otegedde bulungi. Nkulaba. Yasooka n'amugamba omutwalo gumu n'ekimu. Haji ne yeekyanga. Omukazi ne yeefuula mbu ateesa n'eyawamba. N'atuuka dola kakaaga. Aze kakaaga ezo Haji bwe yazikwata n'aziwa omukyalo olwo. Omwana waayita ennaku 2-3 omwana n'akomawo. Kati kitegeeza omwana ono bamukulira tiketi y'ennyonyi emujja e Mexico emukomyawo ne bamuweereza ne kasente akooli gye yagenda ke baali bamubanja bwe byafula. Eddy. Omwana kwe kulinnya okudda e Kampala. Eddy. Wangi. Tuzze tuwulira emirundi mingi abantu abo abawamba abantu mu mawanga ag'enjawulo bamafiya abo. Mbuuliraayo ko ggwe ddiro wawulira mafiya gwe basasudde leero enkya omuntu n'amuta. Nga omuntu omwangu kati gwenyinza okuwaako ekyokulabirako ye taata w'omusambi w'omupiira Michael Obi bwe yabwambibwa. Ne Michael Obi bwe yasasula ssente $57,000 ba mafiya gye baamusaba era taata we baamumaza wiikisi 2 nga tebannamuta. Anti ono tebaamuwamba. Baapanga kipange. Kale katutwale kino baapanga kipange. Mu nsonga ezo Eddy, poliisi yaffe yayingiramu oba teyakiyingiramu era bwe ba teyakiyingiramu lwaki teyakiyingiramu? Ate omwana teyali muwambe. Baali bapanze kyabwe. Teyali muwambe naye okuva wano okugenda yabulira yatuuka yatya. Kyova bankubuuziza Eddy nti Hajjati ono akola ki ebweru? Omukazi gyekiri bannange. Omukazi gyekiri. Film star. Okitegera Eddy kye ngamba? Omukazi ono. Abana ennyo mu bintu bya visa bwebiti. Tosobola kusabira mwana muto visa tamenza myaka 17. Okuddako ng'agendera mu guruupu oba ng'agenda n'omuntu oba ng'aliko omuntu. Yes. Kaakati omwana ono yali mwana muto okusinziira ku pasipooti ye. Yagenda naani? Kaakati awo baali tebasobola musabira visa. Yagenda naani? Yensonga lwaki baamukukusa. Kakati Eddy awo wennyini mu kukukusa. Omusango ogwo ogw'okukukusa omwana guli ku poliisi ky'e Uganda kubanga omwana Munnayuganda. Tebaaloopa. Awo ewenda weekulinza awo. Anti byali bipange tobola batebaaloopa. Musango ogw'okukusa. Omwana yaliriddawo emyezi 6. Esaawa zino omusango weeguli. Tulina kati Hajjati akola ki ebweru? Hajjati akola ki ebweru? Tulina bukakafu ki nti yali emyezi 6 baali tebamukozesa. Kati Eddy n'abampuliriza. Muliriza Aleni. Omwana oyo kati twogere ebintu byawo nga tukozesa sense zaffe. Abantu bano abakusibwa abatambulira ku ttaka. Okuddako ng'oli mugagga nnyo. Osobola okubeera omu.
Babeera bangi. Abasinga obungi babagatta peya. Kati Eddy n'abampuliriza. Babagatta peya nti ono bbaawo n'omukazi wo. Olw'ensonga emu buli pointi gye batuukako obeera batalina okweyamba abantu bameka? Babiri. Ebyokulya okusula kizibu nnyo okwemalirira nebagenda South Africa wano era babagatte babiri. Kati wakati awo abantu bangi nnyo bafuniramu embuto mu kkubo, bafuniramu siriimu era beeriira mu kkubo awo. Kyenkugambye kakati Eddy n'abampuliriza mbadde nina era ekirala kyenjagala okunnyonnyokamu oba kubanga nze bakyannemye okutegeera mwe muyinza okunnyamba bizibu. Kakati waliwo amaloboozi agatambula nga Hajjati ne Haji balina negotiations ezirimu ennyumba ezirimu essente n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo. Kati Eddy n'abalala abampuliriza njagala tweteeke mu kifaananyi kati naddala mu abakyala Aleni ne bakyala abalala abawuliriza. Njagala mumbuulire mu abakyala kubanga mwe muyinza okugamba mwe bataata eyo peyini temugimanyi temugiwulira kale nze kanzikirize nti no nga bwe mukirowooza. Kaakati mbuuza mu abakyala eri nga bakedde ku makya ne bakwata omwana we atanneetuuka. Aleni n'abakyala abali kuno njagala mumbuulire eriyo ekintu ky'osobola okugamba compensation eyinza okutuuka ku bulamu bw'omwana wo n'ogamba nti no okuzikiza kino mpaamu kino ekyo gyekiri teriyo ate n'engeri Hajjati gye yajjamu ng'akaaba n'atugamba nze sina kyensobola kukkiriza naye baleese ziri empapula zo twabadde ttiimu Hajjati ne tudda ttiimu Aji kubanga awo wennyini we yali akuba engoye waggulu n'agamba saagala tugende ku poliisi saagala naye yateekako omukono nga gwa Aji gwegubulayo. Okitegedde? Nekirala Hajjati we tugambira lwaki ali wabweru yagamba mulamu we ye abaana be buli we badda ku ssomero abakebera n'alaba bali seefu eryo lyonna ebbanga omukazi akebera abaana bo mbu wansi akebera abaana be wansi n'abannange abaana ba Hajjati buli lunaku abakebera. Ulira statement ya Hajjati endala. Nasalirawo eddiiro. Ulira statement ya Hajjati endala. Hajjati yagamba nti omwana baamukozesa ne n'abaana n'asooka. Omwana akugambye atambula. Era nkireeta erimu abakyala. Nze mu kutegeera okwange ku ekyo ekintu ekya n'abaana okusoboka waliwo ebintu bino wammanga mu kutegeera okwange. Omuntu asobose n'abaana n'okutambula kuba kuzibu. Okitegeera. N'okutuula kuba kuzibu. Alina kakati omwana abeera ku ssomero era alina mu boodingi eyasowoka n'abaana bannange mwe mulaba kisoboka. Ate kati kankubulire King sokotemu kati. Nina mukwano gwange musawo. Yannyonnyodde n'angamba nti ekigambo kye balina n'abaana tebakizalikirako. Omukyala yenna asoose n'abaana abeera mu IC. Mutereevu. Aba alabirirwa mu ICU. Kansoke nkubuuza akabuuzo kali omanyize nkyali mu kiraasi ebintu bino ebimu bannaye binneme sibisobola. Kaakati mubadde munyumya eky'Mexico. Omwana ono ogwe baakutera gwe bali batutte Mexico oba ono yali muwala we mulala. Oyo yennyini. Omwana y'omu yali atambudde ogenda okulaba myaka 14. Kyekiri kye nakugambye. Nakugamba nze okusinziira Aji nga yabadde bba wange ku byagumidde obulamu bwange. Kye nakugambye mukyala nti nze okusinziira nga nze Aleni nga nze Aji byabadde agumidde ku nze byonna siwaayo mwana wange na Aji mba nkivaamu bubu. Omukyala minisita Nakiwala Kingi. Basebo ne banyaba ensonga muzigasse lwa nsonga. Omuntu asooka okunenyezebwa ali omu mwenna musooka professional journalist nga gwe Eddy banga lyemaze nga nkulaba mulina kusooka kunenya omukyala gwe bayita Luskali Bbala. Oyo mubi nnyo.
omuntu asooka okutunuulira ensonga eno bane mukiteeke munammwe kati mufuuke ebyo namu biveeko mufuuke abazadde ng'omukazi statement yasooka okukola mugijjukira yatugamba basula mu fulo y'ennyumba waggulu esembayo ennyumba erimu ebisenge bibiri nga kwotadde n'eddiiro ekisenge kyabwe tekuliiko kateni ekisenge tekuli kateni kitegeeza nanga tekuliiko luggi kateni zokka zezaawula omusajja akeera ku ssaawa 9 n'agenda n'asaala n'abuuka Hajjati mu buliri n'agenda n'asaala ye mufo ky'okugamba okugenda okusaala n'aweta n'agenda mu kisenge ky'abaana abaana balina ddeeka bannange nammwe mwenna musula mu nnyumba kati mwembeera mugimanyi buli muzadde alimu ddeeka ya butanda busatu omwana we gwagamba gwe bakabasanya yasembayo waggulu ne babuuka asooka ne babuuka owokubiri mpaka kutooko n'agenda ng'ate agenze muleepinga mumanyi kyemukaaba ng'embuzi bagitwala omanyi esiitaano ebeeraawo oluma n'ogwa waggulu n'ogwa wansi kaakati n'abaana ne baba nga tebalina kye bawulire naawe lusika libbala n'ovaayo n'olaaninga sitole Richard ekyo ekya lusika libbala kati kankubuulireko Nenda mukati ni mukana mbadde kusaba Richard oleme kunenya Ruth Kalibala lwasonga emu. Ruth Kalibala ngojjeko kubeera nti yakola ku radio Super FM. Ne Dembe FM. Lespaka TV. Yes, tekimufuula munnamawulire. Kyembadde ngenda okugamba. Kakati Ruth Kalibala amawulire yagasomerawa. Ruth Kalibala mbadde mulaba platform za MTV nga manyi journalist Gun Senior. Bamuwa emirimu kulwokuba yali munnakatemba. Tabeerangako munnamawulire nti oba alina ka certificate konna. Naye naffe abantu ba bulijjo twalabye nga ngenda bwolaba fulusiga bwakola ku TV ng'amaze genda ku site endala eya Haji. Yalikoze story okugifulumya ng'amaze okufuna statement eva ku side ya Haji n'asooka afulumya story. Nanti kati Richard labayo. Bw'owuliriza nti laptop boss yatugambye nti omukyalo oyo yasooka kukubira laptop boss. Naye laptop boss yo olw'okubanga nti nno yeefumintiriza n'atunuulira n'erinnya lye nga ye omuntu nti senga nkola ekintu kino ekyekisiru erinnya lyange lisigalawa olw'akakadde ye ne yeefiiriza akakadde kesere n'agamba kannemye okulya. Kakati Ruth Kalibala ye ku ye akakadde kinene nnyo. Richard tulabye abantu abatuusa obulabe ku bannaabwe lwa mitwalo 5. Mwami Kingi wangi ulirizawo wano katono Kingi nakino sangalezebwa kiteeberezebwa nga Ruth Kalibala era omusajja gwe bayita Sensuwa mukwano gw'oyo omusiguze wa Haji. Nakino saagala mukyerabire nze nina yatuukiridde eggulo mukwano gwange gwe bayiseemu Eddy lwaki tova mu nsonga za Haji? Mbadde uwulirizaamu Eddy mbadde ndowooza yambisabwa nti tibakuwadde kasente n'ondyako ate ffenna baatuwadde nemugamba ani yampadde Eddy oteeka okuba Uganda yonna agisirise. Uliriza nemugamba sinafuna wadde 10. Nangamba kati ofaaki nze waliwo ettooke aliriye nemubuuza ttooke ki nti anti kaakati tole tugikuba laawundi be batulemezaako abantu ababi oba kitegedde kati ekyo Eddy kyeragambye nti kati eyo efuuse bizinesi Haji bamufudde bizinesi kubanga laptop boss akugamba nti bwe yakubira Haji n'amuga ekintu Haji kye yamuddamu laptop boss ye kyamala okutegeera nti Haji bamupanga otegera ye n'asalawo n'agamba nti nedda sigenda kukola kintu kubanga n'amuga
kola nze omuntu gwanyiza okunenya yani ate nyiza kunenya ate Fifi da Queen kubanga ye munnamawulire yagasoma naye Fifi nze ate bwe yamala mu Bazimani nti ye nga munnamawulire yandibadde asukkako ku Kalibala kye yakola Fifi teyamanya story yonna yamanya story yonna nga bwetambula nakati kyasobola kujjayo anti wenkugambira nti Fifi yammalamu amaanyi obutasooka kunoonyereza n'afulumya ekintu ekyo Mono okimanyi nti Zubeda Byantalo yabasinze Zubeda Byantalo Nzita kwini munenya wa bwerere lwaki essaawa zino wetwogera tulina ekintu kye bayita traffic traffic mu lulimi lwaffe olw'amawulire kitegeeza abantu abakugoberera oba abakuwuliriza kaakati Fifi the Queen bw'atunuulira peegi ye efunye etya traffic abantu abasinga obukye bayita likes and following simanyi likes ne comments negative wano tukiyita traffic kati bwe yakoze story eyo yafunye abantu abapya ba followers bameka kakati ekyokunoonya traffic kikugisaako obuntu Eddy ku bantu 10 kuliko omuntu omwana olowooza kwetyo oli mutuufu awo Eddy wamma abantu 99 baagala traffic kati for example kankugereze Furufiga omulaba Furufiga ali ku Soroti TV mu TV zonna ziri mu Uganda ku makya teriyo program erabwanga ya Furufiga dwa kintu kimu ndi Furufiga alese traffic ku TV eyo era ye mukozi asinga okubeerewo bbeeyi kati mu programs z'okumakya mu Uganda naye nga bwekubuuza Furufiga asaana okukola ku TV era programu ye erimu ki ekyo ekiri educative naye wuliriza teriyo muntu ng'ali soba nga yayingira mu bizinesi ya media ayinza kugoba Furufiga okuddako nga bakuloze era Furufiga bw'omugoba leero ku Soroti bayita essaawa 2 nga TV endala emunonye bavugana mmotoka ne okumunona waali kati nga ffe abamanyi media Furufiga kyakola kyekituufu ekikolebwa mu competition ya media amateeka gakkiriza okukozesa Furufiga gwe Eddy amateeka gakkiriza okukozesa Furufiga senga abeerako regulation oba regulators kati regulators nera TV ereziryawo bwezityo ze zikozesa Furufiga nga TV zigoberera omuntu qualification ye the intelligence teziyinza kukozesa uliriza mu kyamu kwano kati gwe bobeera ng'oyagala kugoberera amateeka agafuga media agoberere TV ereme kulabwa kitegeera kyayogera okugambe mu Uganda teriyo TV ku makya erabibwanga Soroti olwa Furufiga sanyuka TV esinga teriyo TV erabibwanga Furufiga kankubuli abantu bonna mu nsi yonna baagala nnyo okulaba ebintu ebyekisiru ebiyiise kati bwekikeera nekyasama nansonyiwa omugamba kati ebya agibi ebimuliko najjayo ebyoku TikTok byonna n'abikuba wali ate nga most of the time ebintu bye tebiba na bituufu byogeramu amalaga gwe mu kintu engeri gyali nti ali so she's an idiot she's a bit of a naive person era ze nkubuulira ng'omuntu yali abaddeko mu direct media Furufiga aga Katonda mu ggulu ayinza okuba kati y'omu ku bakyala abasinga osasulwa ssente nnyingi ku media naye ekyo kituleka wange eggwanga mazima kuza muzafalu ne Bungereza bwe kiri ne mu Amerika bwe kiri ne wano Sweden bwe kiri ensi yonna bwe kweri banengeza naffe tudde Uganda tukole ku zi TV era muzafalu yennyini kubanga muzafalu ate ndio Furufiga byakwata wala olabya siriwaza omusajja oba bado kimanyi media mu nsi yonna yayonooneka bwetyo bweri
naye kaakati kitegeeza Eddy ndowooza kati ffe abakyayinamu kunsa omanyi taata wange alina ekintu kyeyaŋŋamba nti weegenderezanga nnyo ebigambo by'omutamiivu. Omutamiivu bw'oba omuyitako asobola okugamba ti gwe mutamiivu gwe. Kati gwe bw'okitwala naawe n'okkiriza nti gwe mutamiivu oba okkiriziganyizza naye. Ku Spark TV baleseko program. Kuliko abasatu banyuma ebyakwekola byokka. Waabu kyogereko mbalaba. Nti program eyo ogiraba. Nkukakasa nteekawo ne ssente obudde bwe butuukawo abantu bonna bagirinda. Kyo kituufu. Kati bwe balinda program eyo kitegeeza taliyo omuntu ayinza kubagambako nti bakola bubi n'obalope wa mukamaawo obeerako ekizibu. Taina parental guiding ya sawa mmeka. Taina PG. Rating eri etya. Simanyi yakabi nnyo naawe abantu kugambye omanyi gwe ekiri mu nsi. Eddy Fulufika kati atunda nnyo, fulufika kati asinga bannamawulire bonna abagasomye. Naye nze mbadde ndowooza nti gavumenti yandibadde kati ekola omulimu gwayo kubanga obujulizi bwonna obumala okulumiriza Hajjati oyo bwonna gavumenti ebufunye. Labayo kati Hajjati yasudde ekintu kimu yayonoonye yatadde mu toilet. Kambalage akakodyo. Bwe yamaze okufulumya ekintu ekyo ewa Ruth Kalibala. Yabadde okukwatayo bakkiizi be bayita abaasamu. N'abayita eno n'ababulira nti nina ddiru yange liira wano okugeza. Omukazi oyo mukuta yali badde alabye fulufiga ne bamuliisa n'abeera ku sayidi ya Hajjati. Awo. Ompuliriza. Omukyalo oyo amangu ago ne bayita mulumbu ye. Omugamba nti muganda alabye fulufiga ne mulumbu ye abaana. Ne bayita ne balyoka batta ekintu ekyo. Senga kati saaza senga ali ku ccupa. Omanyi Eddy kankubuulireko ekigambo kye bayita amazima. Amazima okimanyi nti gasinga amafuta amaanyi. Ago amazima gajja luvannyuma. Kakati kitwale nti nno ye ggwe lumbuye oba ggwe fulufiga bakuwadde akasenteko oluvannyuma amazima gavuddeyo. Ffe nga mikwano gyo ababadde bakubalamu ensa ogenda tugamba ki era okakasa nti enkolagana yo naffe egenda sigala kyekimu nga bwebadde. Obwesigwa buba buweddewo. Kati kankulaga ekintu kino. Kino kyekigenda okutegeeza amangu kandeetemu Bobi Wine ne Pulezidenti Museveni. Bobi Wine bwe yali akatandika yayina abalwanyi ku social media wano nga tolina bweyogerera ku Bobi Wine ne batakwasa. Bobi Wine ng'abantu bonna bamanyi nti nno munaku munnaabwe. Bobi Wine abantu batandika spread nti no simanyi bafuna ssente okuva mu simanyi Unipod simanyi Anipod ebintu tuwe bityo. Abantu bano abaali bakubira Bobi Wine ekikopo ne babuuka. Abasinga obungi kati Bobi Wine baalina abamukubira ekikopo be babanyiroyo. Kakati awe nyini Eddy. Linda mukati ninkulage be batono. Abaji baako kubanga abaji bagamba bwaba afuna sente nyingi bweziti bilioni simanyi mmeka duwachi feta tutemerako. Kati Eddy kankutangaze kwekyo. Zeko. Kati Eddy kwekyo kyennyini ekyakyagulanye ne iPod. Omuntu yenna akeera ku makya n'alaba sente za iPod nganze omuntu wa wansi nga ndowooza nti nno nino zifunako mba sitegeera. Ekisooka omuntu soka weebuuze sente za iPod kale katukitwale nti mwami Kyagulanyi azifuna naye ekituufu kya sente za iPod kubanga si asoso zifuna
Sente za iPod zina kuba zitya. Sente za iPod zigenda mu bibiina byonna ebya opposition. Naye ziweebwa leader of opposition party. Kakati King. Bwe bamalozikwa Mwami Kyagulanyi n'anoonya owa DP, aba DP, n'anoonya aba FDC, n'anoonya aba Jema, n'anoonya abandi. Kitegeeza ki nti nze bwe mbanga ngwa mu Jema, nina kugenda mu Jema bwe mbanga genjala. Naye ate sikkirizibwa kugenda mu Jema kubanga ziyamba kate. King muleke kubuzaabuza abantu ky'otomanyiiga. Siba kitobe kiba. Kiri kitya. Sente za iPod bazibiina ekirina ababaka mu paalamenti. Sente ze bateeka ku akawunti y'NUP tezigendako mu DP kubanga balina y'ababaka. Uliriza. Eddy taata. Anti ombuzizza anti ombuza. Ngamba sooka ompulirize oyige kino ky'obadde ogamba nti bwe zijja Bwiino n'awaako nti si bwe kiri. Sente ezo ezijja ku akawunti y'NUP ziba z'NUP. Gavumenti era ekwata sente neziteeka ku akawunti ya DP nga balina y'ababaka. Ekwata neteeka ku akawunti ya FDC nga balina y'ababaka. So Bobi Wine tawa ababaka bali sente oba bibiina sente. Bwe zijja Bobi Wine atema sente ze ziddukanye ekibiina. Ekikye. Mu bufunze Eddy okkiriziganya nange nti ziba za pate teziba za Bobi Wine. Ziba za pate kyo nkimanyi ziba za pate. Kati nze bwe mbanga nina pate mwengwa lwaki mba nvuna na Bobi Wine? Anti mistake eri bweti. Nti nezijja kituufu Bobi Wine azikoze accountability azimbye ekitebe tulabye akoze ebintu akoze essomero biki. Accountability nnungi naye kati waliwo abantu abagamba nti accountability gye nnaalya. Kakati Eddy teriiyo era omukulembeze yenna bw'ojjanga onsaba akalulu nga gw'oyagala kuyamba nze ng'omuntu kinnoomu nze sikkiriziganya naawe. Kyenzikiriziganya nakyo ye mukulembeze ajja okukola ekintu ekigenda okuyamba society. Ekiri constructive ensi yonna n'ekirabako. Wuliriza omanyi lwaki FDC ne DP tezirina ba online journalists oba ba bloggers baani ba YouTubers. Omanyi lwaki? Osoko mpe ensonga yo nange nja kuwa eyange. Nsonga eri emu. FDC okuva ebbanga lyemazenga yesinga ofuna ssente za iPod. Tewaliwo munnamawulire yenna oba YouTuber gwe babadde batunuulira bo babadde betunuulira bokka nga batula mu office ne balowooza nti be bakola ekibiina. Ne DP bwetyo Bobi Wine musajja abadde asoose okukikola n'asembezaako ba YouTuber ne ba bloggers n'abawaka ssente. Ye Bobi Wine abaja business bwetambula bali abajega balowooza nti nno babeesigye be bakola ekibiina. Kakati anti Eddy kyeweerabidde ate n'ekyo eky'ababulooga nti nno ne trend naye ematalinga ku mulundi guli tetubadde nga TikTok. Tubadde tulina No, tewekwasa TikTok, tubadde tulina YouTube, tubadde tulina Google, tubadde tulina Facebook. Wembadde nzijjaawo awo wembadde nzijja nti ku mulundi guli tubadde tulina Twitter, tubadde tulina Facebook, naye bw'otunuulira abantu abagenda n'engeri gyo omuntu gy'atuukako ku Facebook si ya buli omu. Okitegeera Eddy? Eno TikTok nti n'omuntu eyaguze jjo essimu asobola okuteeka ekintu ku TikTok ekitali ku Twitter. Anti kaakati gwe kyoweerabidde ekirala kyoyagala okutuugiramu otubuzaabuzaamu kiri bwe kiti nti essaawa zino Pulezidenti Museveni atufugidde emyaka 4. Abantu bano abaku online abasembeza n'abawazi sectors n'abateekamu ssente. Bwe simanyi FDC bensije ne banno DP ne banno imwe mulowoozezza nti nno imwe muliwo ku spreadinga kigambo. Ye Bobi Wine n'amanya n'agamba abaana bano kambasembeze n'abeerako baasembeza n'abawaka abawadde bo tebaamatira balowooza yabawa katono ne bamuddukako. Kitegeeza ki? Kitegeeza trend kaakati abantu balabuse tuyira wamu. Eddy. Ekigambo ekikulu. Eddy. TikTok, si Facebook, ne bano abaana bali ku mainstream media. Kati omwana takyasobola kudda okwogerako birungi nga talya.
Nero lya abana bali ku stream media bakubanga oluyimba lw'obuyimbi nga talina kyamuwadde n'afuuka star naye kati oba tolina sente totwala luyimba andi ebyo byonna bituuseewo lwakubanga nti eggwanga lyonoonese otegeera lyonoonese bwonoonese kubanga bw'obanga for example kankuweeyo ekintu ekyangu wano Eddy twalabyeko wano oba kyabadde oba incident eyo yabadde Luwero simanyi oba naye wagirabyeko nga head teacher mu ssomero lya gavumenti agaanye abaana okukola ebibuuzo naye ng'akimanyi bulungi nti essomero lya gavumenti naye n'agaana abaana okukola ebibuuzo kitegeeza nti ekyo tekitegeeza kukulaakulana kwa ggwanga wabula kitegeeza nti eggwanga lyonoonese kubanga bw'obanga naawe osobola gwe akimanyidde ddala obulungi nti nno essomero lino lya gavumenti n'ogaana omwana okukola ebibuuzo kiki ky'oba osuubira ekiddako kakati uliriza incident eyo abasomesa baakoze bubi naye ng'ekyamazima gali nti ye trend era n'abazadde nsaba abazadde baleme kunyiiga olw'ensonga emu bali boowa omwana wo olw'okuba ssomero lya gavumenti bo balya nnyoko gavumenti anti bo ebasasula gavumenti nfu tebasasula naawe okkiriza nti nfu kati ekyo wenda kyenkunoonyaamu kimanyi nti nfu kakati awe nkugambira omusomesa ave mu maka ge agenda asomesa omwana wo amaliriza annyuke nga talina kyatutte waka gy'omuyisa olowooza kati Eddy ati awo nda wenkugambira nti nabano babbuloga tebakola lwakubanga kibakola kyekituufu naye olwokubanga nti sisitimu yafa kati bakola kibayisaawo okitegeera mu nsi yonna omuntu yenna ategeera gye bayita finishing point ebeera money nadda naawe Eddy wuliriza oweerera omwana wo afune ssente ng'akuze siba kiri ogenda okukola ofune ssente naffe twava mu nsi yaffe ne tujja eno okunoonya ssente the end point y'obulamu mu nsi yonna eyeegi bagiyita money kati kambuuzeemu Eddy nze naawe n'abalala tulina ebintu bye tufaanaganya bataata baffe bye baakola nga tebyekuusa ku ssente awo wenjagala ontangaaze baali bakola nsobi okugeza nti Eddy bw'okola ekintu nga kiswaza omuntu oli akumanyi agenda kugamba otta erinnya lya taatawo naye tayogera nti otta ssente za taatawo newankubadde nga taatawo yali mugagga oba mugagga kankubuuzemu kingi essaawa zino gwe oli mugagga osinga taatawo banedda nze sisobola kyogera nti ndi mugagga osinga taata wange lwa nsonga simanyi bugagga bwa kitange we bwenkana ate simanyi gwamulaba omulabira mu kategore ki kubanga nze nja kulowooza nti taata wange mugagga naye ng'ate ggwe owuwa ate bijodolo kakati ekyamazima kiri nti mu nsi na point esembayo waggulu bagiyita money kati bino byonna ensonyi tuzinaabe tunoonye bunoonya ssente mu bubi oba mu bulungi siba ssente ekirwanyisa Amerika n'ensi endala kutu ssente ekirwanyisa amadiini ssente essaawa zino pulezidenti Museveni akutta abawagizi ba Bobi Wine bateeka mugundi makomera bafiireyo alwanirira ssente kuba lowooza Bobi Wine ayagala muggyako ssente kati njagala nkutegeeze oba obadde okimanyi money is the point of life awo kati anti Eddy kyetwatugenzeemu kitegeeza nti eggwanga oba amawanga agatunuulira embeera eyo bwetyo then kyova olaba nti mu mawanga agasinga obungi democracy teri kubanga ssente tesobola tambula na democracy mulina eggwanga limu eritatwala ssente nga point ya bulamu gy'obumbuulira lyokka nze ndowooza okay gonna kyekyo naye ate nze ndowooza waliwo ate amawanga newankubadde gatwala ssente ng'ensonga enkulu naye nga ne munnansi aganyulwa
Anti ulize nenga point esoose kubeera ki? Yes. Sente. Olugedde katate birala tubyagazaaki. Kati ebira tulabe nkola y'abantu nti bano abantu babbi basoloza sente mbabi omusolo mu bantu ne batakola abo babbi. Naye ng'ekikulu kya byonna sente. Eddy, abaana baffe simanyi kye balisanga naye. Gavumenti ya Pulezidenti Museveni y'ababbi. Babba sente y'abawi b'omusolo nga bazisolozezaamu. Ago ge mazima. Naye ng'era point sente. Bobi Wine ayagala okufuga Uganda. Tulimbaleti Uganda. Ayagala sente. Naye n'omutima ogulumirirwa bannayuganda agulina. Teriyo mu nsi yonna alina mutima gwa kulwanirira balala tebakulimba mu nsi yonna. Gye bali Eddy mbuuza batya. Okay, katugende mu Uganda mbulirayo omwalwanira eggwanga. Era nja kusooka kugamba nti Kyagulanyi mbuuza lwaki. Be bamuwa ssente za iPod azigaana. Sooka ombuuze lwaki. Sijja kubuuza bya kijega. Kubanga nze lwaki ngamba nti nera Kyagulanyi bwe bamuwa ssente za iPod tazigaana naye ate ly'essomero lyazimba ligenda osomerwamu abaana abalala. Anti wuliriza ekintu ekikubuuze lwaki. Kyagulanyi ekintu ekikwewuunyisa tukiri ekintu kiwagenda bamusomesa. Tebagobangayo muntu n'omu era nze njagala Eddy ompeeyo omuntu omu agamba nti nze ndi wa NRM nagenda ku ssomero eryo ne bagaana okumpa ekifo. Nze kati kyembadde nkugamba gw'olabika oli muzibe. Nze kennyini gw'oyogera naye ku kitebe ne bangobayo. Eddy kati labayo waliwo ekintu ky'olina ate naawe okutunuulira. Kiri bwe kiti. Oyagala nve wano ngendeyo. Ngende nti kwewandisa kusoma. Nga tuli ku kamera olaba bananzikiriza okutula mu kibiina. Lwaki ogenda ne kamera? Anti mujja okukkiriza nti no banzikiriza oba baŋŋaanyi. Nze Eddy kino kye njagala onyambe. Waliwo abantu kati for example kati nange bwe ŋŋenda ewammwe ku secretariat era bajja kunkubamu ebituli. Either bajja kulowooza nzize kubabega oba waliwo ekirala okitegeera. Kakati naawe bw'ogenda ku kitebe kya Nuupu era bajja kulowooza nti Eddy ono okusinziira gye bakumanyidde. Anti kyenkugambe olw'ensonga nze bajja kungoba lwa kintu kimu. Naye leeta omwana wo. Bajja kungoba lwa kintu kimu. Babeera bagamba nzize kwonoona bizinensi yaabwe. Ozze kubega bizinensi si bizinensi wabula ozze kubega. Nzize okubega bizinensi ntwala amawulire bizinensi egwe. Kati leeta omwana wo then olabe. Anti nkugambe bwe nti omwana wange yayinza okuba tayagala kusoma ebyo nze mbyagala. Eddy. Bw'obeera nga ky'oyagala bemubeera nga kyemwagala nze njagenda Uganda. Kamera nzirina mbulira nedda mbulira ogenda gye Uganda nange ŋŋendeyo. Tugende ffenna. Kati ku luno ndi mugezi. Njagenda kamera ziyimirire ku lusozi. Mbagambe nti ŋŋenze. Era kamera zindage nga ntambula ntuuke olaba bananzikiriza okuyingira. Eddy, era nange nkugamba ekigambo kino. Luno lwenzirayo kamera zijja kubeera ku lusozi. Kuba luli era mbawagira 100% baleme kukkiriza kuyingira. Ndowooza okirabye. Kati ekyo kikulaga. Ati mbuuza lwaki kugambe kuyingira. Nata ndi mugezi era kati sikyasobola kutuuka kubeera nti no ntuuse ku kitebe kya gundi nga ndi bwe nti sina kye ndaga bantu. Eddy. Nze nkubuulira abazize kikasoboka. Era kati njagala ntegeeza wali wano. Bwe mundabanga nga neetooloolera ekamunju. Bwe mundabanga nga neetooloolera ku kikomera. Mutunule meters 100. Kati ebigendererwa byo biba ki? Kubanga luli bwe nagendayo abantu baawakana. Eddy Mezaya alabika yali agenzeyo mu mutima mubi. Era kyekituufu. Era nakati kyekikutwalayo era ogendayo mu mutima mubi. Era ogendayo mu mutima mubi. Nedda nze njagala kusoma politics bakola essomero. Kaakati Eddy, essomero lyakolebwa. Naye essomero mu kukolebwa ate teryakolebwa nti nno mujje mutataaganye butataaganya bigenda mu maaso ku ssomero.
Kyongolaba kati Eddy fwe twakkiriza nti no Eddy. Twakkiriza nti no Eddy. Andirabayo. Fwe twakkiriza nti Eddy wabula. Kakati olwokubanga Eddy wabula. Kati fwe kyetukusabanga Eddy. Leeta omwana wo yaleme kubula. Ate otegeerera ku kinti nno. Kubanga akakyama. Anti gwe wenyini mu bigambo by'ogambye nti ku luno nayongeddemu ebinnonogo. Mu mulimu gwo ogukutumibwa. Wayongeddemu ebinnonogo. Ogenda okujja ne kamera. Nga ziri meters. Duli bwe yagendayo baagamba waliwo abaakola gundi nti Eddy Mezaya ateekwa okuba alina bye yali atutteyo. Ate nga kyekituufu. Nga sirina bwewolerezo. Oba byazze okukima. Yes, nga sirina bwewolerezo. Kati njagala ensi yonna erabe nti Eddy Mezaya yagenze ku ABCD ng'alina byatutteyo banga talina. Oba yabadde n'abantu abamutuupe bagenze nabo banga talina. Oba yakoze fujjo oba talina. Kati omujja okujja mugambe nti bwe twakola essomero ery'ebyobufuzi abantu bwe bati twali tetubaagalamu. Naye twerabira okukola. Kati Eddy kati kankubuuzeemu ekibuuzo. Ogenda ku ssomero, ogenda ku ekigendererwa kyo kya kusoma oba ekigendererwa kyo kya kumanya bikolebwa ku ssomero? Njagala omwana ng'anaasoma mu ssomero asooka ddinoonyerezaako. Awe komaawo Eddy nkwagadde asooka ddinoonyereza ekigendererwa kyo lirina emikutu kw'osobola okugenda n'onoonya ebikwatagana ku ssomero. Gwe bw'ogenda ku website ya NUP. Nzija. Kati essomero nalinoonyerezaako. Walitegedde. Naye ndaba nga nsaanidde okusomayo. Aha. Kati ekisigadde kyagenda kwewandiisa. Aha. Naye ate teweerabira kino nti ne Makeera abeewandiisa bangi naye bonna tebafuna. Kituufu. Aha. Akati kyenjagala kiri kimu. Abaana be bawandiisa ne batabawa bifo babeera bagudde ebibuuzo baba bagudde tests. Tebagwa tests. Ensonga nnyingi. Oyinza okusanga nga mu faculty eyo ogenza okujja ng'ejjudde ennamba y'abayizi be baagala. Ekyo kituufu. Kaakati nze ngenda kugenda baŋŋambe essomero lijjudde. Banga lijjudde nja bagamba nti oba bakugambe nti tolina bisaanizo bikubeeza mu ssomero lino. Oba baŋŋambe tolina bisaanizo. Yes. Era mbibabuuze. Kaakati ekyo kyangu nnyo teweetaaga kgendayo Eddy kwonoona ssente zo mafuta go na budde bwo. Era tulina online registration ku website kwennyini. Olabye. Sigenda kukola online classes. Eddy kyogamba olina kubanga koosi eyo ejja kwetaagisa emyezi egisukka 3. Kiri mu bajeti yange. Ngenda kusoma ebintu bino twabigonza Eddy okuwewula ku bantu n'omujjuzo. Ekifo kyaffe si kigazi nnyo nti kisobola okwakomodatinga ennamba y'abantu ennene. Yensonga lwaki tuteekawo n'okusoma okuli online. Otegera nti ekyo tukikola okwanguyirizaako ku ba student baffe ababeera ewala kuba n'abo abakola. Okusinziira ku mutwe gwange nina kubeera mu kiraasi. N'otajja nga abaana bakoze eki nga kiraasi gy'ogenda ejjudde kubanga bw'onajja nga kiraasi ejjudde nga abaana bajjudde nti limiti y'abaana be tuteekeddwa okubeera nabo mu kiraasi eyo. Era ogenda kuddamu oyogera ekintu kyekimu nti baakuma naye nga gozzereeti. Bwe banannyima bwe ngenda ku ssomero ne bannyima sebo nali neewandisizaako bakoze ku interview ne bannyima ebifo awantu. Sijja kunyiiga kasaba ngamba nti omanyi twetaaga ebyo 1 olupapula luno twetaaga kiraasi eno twetaaga kino tobirina. Sijja kunyiiga nja kumanya akakunguta kankubye kangende embinoonye nzije next time. Kyankwanzi ono ali ati lwaki togezaako ekyankwanzi Eddy? Ndaba naye babisomesa. Oyagala kuŋŋamba nti gw'onsalirewo essomero lye nina ossomeramu.
nanti lino we liba likaluubiriza waliwo ate liyeddala ogenda okumpeererayo linati likaluubiriza ate nga njagala nnyo osoma ebyobufuzi anti tebannaba kunkaluubiriza nkugambe ngenda neewandiise bangube ndyoke nnoonye option tojja leeti registration zina deadline anti era bwe naagendayo nga kiri leeti nja kumanya nsobi yange si nsobi ya ssomero era okinnyonnyolanga abantu nti bannange nagenda leeti ndi w'amazima nja kukyogera ojjaba otukoze bulungi nti bannange nagenze ebyetaago sibirina naye kambinoonye kubanga omutima gwange guŋŋamba nina osomerako mu ssomero lino so gwe kikutwalayo nti olwokubanga olina okusomerayo so sekyo kibasomesa gwe tokimanyi nti nno waliwo omwana asoma secondary n'agamba nina osomerako e Makerere era n'agenda n'asomera e Makerere naawe n'okakasa nti aba agenze kusoma yes okusinziira ku kyayagala aba yagadde bwagazi Makerere kati nze ebirooto byange byakusomera mu ssomero eryo ery'obufuzi si kyankwanzi naye si tteeka era bw'onajjanga ebifo biweddewo otusaasiranga tujja kuba tetukumye bummi naye anti kyenkugambye nti kati mulina okubeera abeegendereza ate gwe totuwa nkola kubanga ffe tulina structures mulina okubeera abeegendereza nti bwenzize okusoma bampadde olupapula lw'ekitaago ne babindaga nga sibirina sebo mbuulira ddi lwe wasaba ekifo e Makerere ne batakuwa ne bakulaga nti nno tetukuwadde bino bye twetaaga kwa bibino wano bw'ogenda okusaba bakugamba kosa eno gye weetaaga points ABCD yes kati bw'obeera nga tozirina oba tolina bisaanyizo Makerere ekola bweti Eddy ffenna tubaddeyo obaddeyo mbaddeyo Makerere ekola bweti nakugendangayo sibaddeeyo kati kankubulire nze abaddeyo oba eyaliyo katugeze olina koosi gy'oyagala okukola ekisooka batunulira points zikuganya oba lwe luganda olutuufu points z'olina zikuyingiza Makerere oba nedda kati katukitwale nti no answer eri yes nzirina ne bamala awo ne bakuzza wali wabbali kati ne bakugamba nti kati registration egenda kubeerawo okuva ku nnaku z'omwezi 10 okutuuka ku nnaku z'omwezi 13 katugeze senga olujesalinga between ennaku z'omwezi 10 n'ennaku z'omwezi 13 okyali mu buufu obutuufu era otambula n'omutindo kati ekyo ne tukimala olujesalinze mu nnaku z'omwezi entuufu kakati bwe bamala ekyo ne babuuza nti abaregistarinze bali bameka nti bali abaana 100 naye yo nga Makerere tulina okwakomodatinga abaana bameka mu faculty eno nti abaana 3 criteria ki gye tugenda okukozesa okusunsula ku bana 100 okufunamu 3 tulondemu abasinza points ennyingi nga bagamba nti tulondemu abasinza points ennyingi naye jjukira Makerere abaana abamu mugendako ne backup ze tuyita backup gamba nga wali sports person mu ssomero gamba nga wali omu ku baana abawangula ebirabo by'abaana ab'empisa kakati nga bwe tutunuulira academic performance y'omwana okuva mu ssomero gy'avudde okuyingira Makerere naye ate tetugenda kuyingiza olw'okubanga Eddy oli mugezi nnyo ng'empisa tolina awo nawo tutunuulirawo kakati lwaki ekyo bakitunuulira batunuulira ebigendererwa by'omwana nti omwana ono ayagala bwagazi Makerere oba kituufu ayagala okusoma kubanga bibiri bya njawulo omwana okwagala bwagazi Makerere tekimuweesa kifo Makerere naye omwana ayagala okusoma ayinza n'okuba nga points z'alina si ze ziri ezenkanankana n'oli atalina mpisa naye ayina amabaluwa gano ayina certificate ey'ebyemizannyo abadde azannya mizannyo ayinayo wano ka certificate akalaga discipline nti abadde mulungi disciplinary wise mbitegeera
kakati Eddy ebyo byonna amasomero gonna simakerere yokka kati manya nti ne NUP essomero lya NUP libitunuulira tinawakana kakati ssebo gwe totunuulira tetugenda kukwata nti eno ye checklist ssebo bino bw'oba tobiina tugiwe Eddy nedda ebyo bya ssomero buliriza nanti muganda wange nze ngambye bwenti nti nze ngenda newandiise nga ngenze kusoma byabufuzi essomero lyenzeewo ngenda kusomera ku NUP lwaki ngenda kusomera ku NUP kuba nina ensonga zange ogutali musango kati nze ngenda either balalo bangwanikuweebwa ekifo awo oyogedde bulungi era bwe banaaba mpadde ekifo nsome era bw'onaaba tosaanidde bwenaaba sisaanidde naye tetugenda kukwata bintu nti nokwata wuliriza bwenaaba sisaanidde era ngenda kubuuza registrar biki byembulako lwaki sifunye ekifo neeteeketeeka omulundi oguddako awo oli mutuufu nnyo ambuulire awo oli mutuufu nnyo wanambulira bagambe bannange neyanzizza kaninde omulundi oguddako awo nzikiriziganya naawe naye kyembadde sikiriziganya naawe kyekino ekyogamba nti nno bwe naagenda tebajja kumpa kyo sijja kukyogera naye ngambye bugambi nti naaba ngenda kweteekateekamu singa luli ate awo nkwagadde Eddy awo tujja kukwatagana bulungi nnyo ekyo bwe njogedde ngenda kweteekateeka naye kkiriza nti ojja kweteekateeka nzikiriza buli kintu awo tetulina buzibu era Eddy nsaba okutegeeza ebigambo bino n'abalala ababadde balowooza nga gwe nti essomero liri terisobola kuwa muntu atagwa mu kibiina ekyo nagaana nze nkugambye essomero ndisomyeko ku online ndigendereddeko ndabe nga lyerinsaanira era ngenda kasito n'aba n'ebisaanizo tukwaniriza ssebo n'aba n'ebisaanyizo yes awo tetulina buzibu era ojja kusoma ebisaanizo bw'oba obirina naye bw'onaaba tobirina era ssebo tetugenda kumala gayingiza bajja kukkiriza nti nno ebisaanyizo sibirina naawe okkirize nti kituufu okusinziira ku bye beetaaga nakino mbadde sibirina nti tebampadde kifo kubanga sirina ABCD kyova olaba mbadde njagala nnyo mmanye eddira okugenda weewandiise nange njirinnye ngende ekyaddondo mbeemu obujulizi obujulizi bujja kubula abantu bajja kubanga ezo kamera zo zogambye zigenda okubeera mu meters nga 2-3 ziyinza okuba nga olwedde zazze n'obujulizi bwazo taata nkubuulira amazima ku luno ndi mwetegefu tukwaniriza ssebo tetulina buzibu naffe twagala bayizi naye naddala abazze nga omulamwa bazze kusoma okuddako mpozi ngentuuka okugenda Uganda nga bagaddewo nga bakyayingiza era ojja kuba tukoze bubi kubanga tukwesunze tukusaba ojjire mu budde era nekyo nja kukigondera nti ntuuse leeti tujja kukwaniriza nnyo naye ate tusobola bw'otuuka leeti nosanga nga essomero terikyayingiza ate ogezaako ekyankwanza ekirooto kyo kireme kufa toyinza kubuulira mmere gye nnaalya nanti kati wano tutunuulira kusoma Eddy tufunye tutya Eddy waffe okutuukiriza ekirooto kye kati kino tekiriiko asomedde mu ssomero ki kati kino kiri ku kirooto kya Eddy njagala certificate ng'eriko NUP political school naye anti certificate gy'oyagala eriko NUP political school tetuganye gikuwa singa ebyo byonna tuba tukwataganye naye ate certificate y'emu eyo bwe tuba nga tutunuulidde ekirooto kya Eddy ekyasoboka okufunibwa abantu abalala singa omukisa gutukwata bubi waliwo enjawulo wakati wa Kyankwanzi NRM school political school ne NUP political school
Yes, enjawulo weeri naye basomesa bye basomesa bwe bibanga byonna nga okujjako nga gwe oyagala kuŋŋamba nti eri tebasomesa politics. Byawula ebibiri. Eddy kati kyetwetaaga kiriki Eddy kufuna knowledge ya byabufuzi oba Eddy kusomera ku NUP political school? Njagala kusomesebwa abo bendowooza abakola byenjagala. So abakola byoyagala nga abasomesa abo mbasanze bali ku NUP political school. Ku NRM yo tebaliyo. Era ebisomesebwayo tokkiriziganya nabyo. Njagala lino essomero. Nkitegedde ekyo muganda wange. Oyagala lino. Ekyo nkitegedde oyagala lino. Naye kyembuuza nti bali aba NRM political school bye basomesa tokkiriziganya nabyo. Tegeeza akulira essomero eryo. Mwami Nyanzi ne Bobi Wine yegundi ye HR. Ntegeeza Mwami Nyanzi ne Mwami Lubongoya nti mugenda funa student nzija. Ba student tubeetaagira ddala. Era ne bwoba olinayo banna abalala baleeti naye ng'omulamwa gwa kusoma. Holiday yange njagala gifunamu ka certificate yako. Naye nze mbadde nkuwa amagezi era nga nkusaba. Nti singa omukisa gukukwata bubi n'osanga nga NUP eggaddewo tekyali kuluutinga mu kaseera ako. Nkwegayidde Eddy ekirooto kyo tokitta ng'ogezaako ekyankwanzi. Nja kulinda initeeka endala. Anti kati jjukira omulundi guli wagenda n'otaddibwamu nga bwe wali osuubira. Singa ne ku luno ogenda n'otaddibwamu nga bwe wali osuubira, abayizi abasinga amaanyi gamuggwamu, ekirooto kye ne kifiirwa awo ne tufiirwa abantu ab'obuvunaanyizibwa. Emikisa nga ngezaako ogwokusatu nja kukoma ku gwakusatu. Wakiwadde nti ogwokusatu bwe gugaana nga omanya nti sisaanidde. Nga mmanya essomero eryo sirina kusomeramu ebirina. Awo ojja kuba tukoze bulungi Eddy, naye nga mu byonna abayizi bonna ababadde n'ekirowoozo ekisomera mu ssomero eryo, oba oli wa NUP oba toli, jangu osome naddala ng'omulamwa guzze nagwo gwa kusoma. Naye omulamwa gw'okubega era n'ababega, kubanga tulina abakugu abasobola okutunuulira omuntu gwe tolowooza ssebo. Gwe tolowooza ssebo mbu gwe ojja kujja olw'okubanga munnange omutima gwe gwagala nnyo essomero eryo, munnange gwe ojje buzzi. Bino si bya mutima kwagala nnyo essomero. Olina okumanya kiri ekintu kimu nti student bw'ajja mu ssomero tomubuulira nti nabo agenda gaggawale oba tagaggawale. Naye yaba ne expectations ze. Wabula kasita omuwa amateeka agafuga essomero, tonywera wano sigala, tokola kino tokola kino. Bw'olaba ng'asobezzaamu ng'omugoba aba ng'omuwa ekibonerezo. Anti okugema kusinga okuvumula. Nanti kaakati kyekiri kyenkugambye okuddako nga bagamba nti omuntu eyakulanga Eddy oba atunulanga Eddy takkirizibwa mu ssomero lino. Tetulinayo muntu gwe tugamba nti ono takkirizibwa okuggyako oyo yekka atalina bisaanizo. Tosobola kusoma bwongo bwa muntu okuddako ng'ayina etteeka ly'amenye. Tewaliiwo muntu atakkirizibwa kusomera mu ssomero eryo kasita aba n'ebisaanizo. Ngenda kwewandiisa era nga atalina ebisaanizo. Nga bw'ogambye nti waliwo ne registration esobola okubeera ku online. Mbadde nsaba onyambeko buyambi onyambeko on registering ngende ekifo kyange kiri reserved.
Anti kati nzo okuregisteringa nyinza obutakisobola lwa nsonga. Nti fomu eyo bw'ogitunulira ojagendako ku gundi ojagire bwe banaaba bagitaddeyo kyemanyi bajagiteekayo ndooza nga mu November. Bw'onaagendako ku gundi ojagitunulira fomu eyo kitegeeza nti gwe weemanyi kubanga ebibuuzo bibuuzibwa ggwe aregisteringa. Ati kakati kyekiri kyenkugambye nti ngenda kwewandiisa ngenda kusoma. Sebo tukwaniriza. Era ekyo kimanyi ngenda kusoma. Era babeera ab'okungobayo beetegeke nti bagenda kungoba. Lwaki ekyo okyogera? Teri agenda kugoba singa onajja nga ozze n'ebisaanizo. Lwaki gw'ogamba? Kati okyaba obuzibu bw'olina nti obedde ojja oli biased. Anti nagendako ko ne bangobayo. Wali ogenze kwewandiisa? Nali ngenze kwewandiisa funa kadi kubeera memba. Kati ekyo ekya memba okufuna kadi waki wali oginona ku kitebe wali osobola n'ogifuna awantu awalala because nawe nali mmanyize manyi nti no bewandiisiza ku kitebe ate era woofiisi weeri ewandiisa abapya saagenda mu kifo kikyamu. Tewagenda mu kifo kikyamu naye kati kankwanguirize ku ekyo ekya kadi mu kitundu kyo mw'obeera bw'oba olinamu omukulembeze yenna nga wa NUP gwe mugambe njagala kufuuka memba. Kati nze omusajja asula entinda ofiisi yange erya kati entinda kati yeri ku kitebe tewali ofiisi walala weeri. Eddy mwengeri gye mujjanga muyina ebigendererwa byammwe kati ndowooza olaba kati kola bwoti kadi y'ojagala ate kati nalibadde ngendo ginona. Kati kola bwoti bw'oba kadi ojagala Eddy kati kola bwoti Eddy tukusaba kubanga okufuna kadi olina ebirayiro by'okuba. Tewali dabayo bangamba bino bwe natuukayo mu ofiisi. Bangamba nsasula 10,000 nusu 10,000 olwa Uganda. Ne bangamba bwe mala osasula 10,000 mbawendaga muntu yange oba passport. Okukakasa nti yeggwe okujjaka initials zo. Bakuppemu ne details entuufu. Byonna ne mbituukiriza. Nembawo 10,000 saalubawa nembawa passport. Nali ngenze mu motoka okujjayo ssente. Awo we bangobera. Kyogamba okujjayo ssente kyekyaleeta obuzibu bwali ogenda wali omanyi kadi ya bwerere. Nali nedda natuukayo nga simanyi byetaago. Wagenda bugenzi. Yes, bwe natuukayo ne bangamba ABCD ng'emmotoka eri awo ne mbagamba passport yonna girina mu nsawo ne ngibalekera ne ndaga muntu ne mbagamba kandeete ssente mu mmotoka. Nengenda okulonda 10,000 mu mbeera eyo bwe bangobera. Ate oyinza okuba nga naawe omanyi waliwo omuyizi gw'otunuulira n'olaba nti omuntu ono newankubadde tumulina ku ssomero lino oba twandimwetaaze ku ssomero lino naye ye nga ye si mweteefuteefu kusomera wano. Kati oyinza okuba nga naawe engenda gye wagendamu ng'ofaanaganako ng'oyo omuyizi ow'ekikula bwe kityo nga wagenda okunona kaadi naye ng'ate mu kugenda okunona kaadi oyina ebintu ebirala bye wakola ebiraga nti no kaadi si gye weetaaga ekikuleesa ekirala. Wali omuntu eyali apandiika registrar ate mu kugenda okunona kaadi oyina kaadi si gye weetaaga. Wali omuntu eyali azima kiri nti naye omulala atula mu ofiisi yabwe yali open plan nga ne kwegamba room nga ne mulimu offices 2 ono alinawo emmeeza ye nono wano ono awandiika bwamala kuregistaringa ono ali wano yakonfaninga bonna nabasangamu mu offices ono bwe yambuuza ebibuuzo bye ne mbiddamu ono owookubiri n'aŋŋamba genda leeta 10,000 ya 10,000 najjayo ne ID
Nangamba leta passport yo oba ndaga muntu. Nembiwaayo nenfuluma motoka nembagamba kandeete ssente. Ekyaddirira kunkwata mataayi. Nga nsonga ki ggwe gye bakuwa? Nga bagamba nti nno obeera otuwaanira Museveni ne Muhoozi. Kati oyagala ki? Yensonga yokka. Kakati ebigambo kati Eddy olaba ebigambo by'oyogera ebyo. Okimanyi nti nno n'omuntu abadde tamanyi Eddy amanyirawo nti Eddy ono ekimutwala ku kitebe si kuba nti naayagala kaadi. Anti ensonga kubanga kyembadde nninda mu ekyo nti omuntu asobola okuba nga wa NRM naye n'akyuka oluvannyuma lw'okulaba nti kirabika abantu bano bendimu si be batuufu. N'akyuka n'agamba nedda kangende njoyininga DPF DC NUP n'ebibiina ebirala. Nzikiriziganya naawe. Ekyo kiri okke. Naye ate waliwo omuntu akeera ku makya nga wa NRM oba wa DP oba waki n'ayagala okugenda okumanya ebifa mu pate endala nga ekimututteyo kumanya bifa mu pate eyo. Omuntu oyo omutegeera otya? Omuntu oyo omutegeerera ku bikolwa n'enjogera gy'ayogeramu n'ebyo by'akola. Eddy omuntu kati essaawa yakakati nze twogera abatuwuliriza bw'akusanga weeks 2 mu maaso awo n'omugamba nti kati ndi wa FDC oba kati ndi wa NUP oba kati ndi wa DP akugamba olimba. Lwaki? Nti mu weeks 2 emabega akuwulidde ebigambo by'oyogera nga birina pate gye biwaana. Kati kakati wembuuliza taata omuntu tasobola kubeera leero nga wa NUP enkeera nerukya nga WRM mu lunaku lumu. Tosiramuka leero n'osaaza enkya. Okay, kakati omuntu okuva mu kibiina ekirala okudda mu kirala bateekawo time laga nti alina kubeera nga avuddemu adikiraliza okumala bbanga ki? Kakati ekyo tekirina time limit wabula kirina ebyo gwe ng'omuntu akyusa pate by'oyina okulaga. For example kati Eddy nga gwe omuntu influencer bino bye tukusuubiramu. Eddy tukusuubira okutukolerayo ku live nga ziizo 3, 4, 5 nga tonnaba kusalawo okugamba nti kati ngenda kukyusa pate. Ne tukusuubira kubanga kati olina obukugu n'obusobozi obusobola okusoma ku bibiina byonna ebiri mu ggwanga tu Uganda ebyobufuzi. Kitegeeza ki? Nti mu kubisomako osobola okwawula nti FDC ekirungi kyayo kiri wano, ekibi kiri wano, NUP ekirungi kiri wano, ekibi kiri wano, NRM bweto n'ebirala. Kati gwe n'ogamba nti kati nsazeewo kujoyininga NUP. Kakati bw'ogamba nti nsazeewo kujoyininga NUP, tukusuubira okutandika okusomesa abantu ababadde balowooza nga Eddy nti bannange nti nze nga Eddy bwe nasomye ku NUP eno bino bye nalabye era bye bimpaliriza okugamba nti NUP kati yentuufu, oba bwe nasomye ku DP eno bino bye nalabye era bye bimpaliriza okugamba nti DP kati yentuufu. Kakati nja kusomesa ebyo nga bamaze okubinsomesa n'embiyiga kati sibimanyi. Kakati ojoyininga ki ky'otamanyi? Anti simanyi bye nina kusomesa kye ngamba. Tewali kitali ku website ya NUP. Kati kambuuzeemu. Ate website ya NUP ya bwereere tesasulwa. Kati kambuuzeemu. Buzibu ki oba okubeera nti nsomesa ekintu kye bamaze okunsomesa? Anti kati tewaliwo buzibu. Naye kati ekyo okukikola tuyinza okuba nga tetujja kusobola kukikola nga ggwe bw'okyagala ate tulowooza nti bw'oba okyesomesezza kye kituteesa ebintu ebyo ku mikutu egy'enjawulo. Kulimba teri muntu mu nsi muno. Tutegeera. Teri muntu mu nsi muno ayiga nga tebamusomesezza. Nze wano bukozi obusinga bwenkola mbukola online. Nga tebakusomesezza?
anti kati gwe simanyi lwaki gwe kiyita butakusomesa kye bayita online gwe naawe osobola okwesomesa. Kaakati kambuuzeemu gwe lwaki olowooza obwongo bwo bwe bubeera nga busobola okusomesa online n'obwange bwe butyo? Aha, anti kati Eddy gwe wennyini nnyini tubadde wano nga tukola analysis kwa Hajjati. Nga ffe abakola analysis si ffe ba Hajjati naye nga tulaba obunafu n'amaanyi agali mu kintu ekyo. Okitegeera kitegeeza nti omuntu Katonda yamutonda n'obwongo obusobola tuyinza okuba nga tetutegeera kye kimu naye mu ntegeera yange oba eyiyo ng'osobola okumanya nti kino kirungi kubanga ekinyumira ggwe kiyinza obutanyumira nze. Kati oyogedde point njagala omanye kino. Abantu bangi abasoma ku online n'asoma n'ayita. Abalala ffe tuyiga batumaze tubuulira wali mu kibiina nti ogatta n'oga P n'okola ofuna ansa eno. Njagala olowooza nti gwe ekikwanguira kye kinyanguyira. Kituufu. Yes. Naye ekibuuzo ekiri mu ddiiro tewaliiwo option ndala yonna Eddy gy'osobola kuyitamu etali eyo ya in person. Kati gwe lwaki onkugira ogenda ku ssomero baalizimbira biki? Miti nsolo? Nedda anti bw'onaagenda ku ssomero kati okusinziira ku Eddy already oyina kiri nti bwe naagendayo kino kye kigenda okubeerawo. Kati gwe already okiyina kati okutangira ekyo ng'ate njagala nnyo osome totawaana kugenda gwe gy'olowooza gye bagenda kugoba. Soma online gwe kisome online. Anti bwe nasoma online sijja kutegeera. Ogenda kutegeera nnyo lwa nsonga nti nno ne bw'oba olina kye weetaaga okubuuza era waliwo desk ekola ku ekyo nti bw'osindika oba email oba ki ojja kuddibwamu ku ekyo gwe ky'oyagala okunnyonnyolwa. Obwongo bwange busomera wali ku practical. Eddy. Okuddako ng'oyagala kunnenya olw'okubeera n'obunafu. Eddy. Mwami Museveni mu biseera by'ekinaana yali ayitibwa Kasimu. Naye teyali musiraamu. Kitegeeza nti yeeyambisa bweyambisa ekifaananyi ky'obusiraamu okuggusayo ky'ayagala. Kati olwaleero mukyusaamu bukyusa nkola. Nti luli goolo bwe mwava mwagiteeba kuva mu koona ku luno keeteebwe ng'eva mu free kick. Naye kye mwerabidde nti kati essaawa eno goolo gye mwagala okuteebamu eyina ba defender. Si kyangu nnyo goolo kunywa. Mistake gye mulina eri etya imwe mulinga abagamba nti waliwo abazannyi abalina okufiira mu ttiimu emu. Era si kituufu. Bwe kiba nga si kituufu lwaki bwe nagenda ne ngamba nti njagala kuva mu ttiimu Arsenal nzire mu Manchester yekuba goolo. Najja ate okwewandiisa ne mungoba nti nate gwe tukumanyi oli nnyo wa Arsenal. Omanyi lwaki kyali bwe kityo? Nedda. Wakeera ku makya gwe n'ova mu maani yuuyo. N'ojja mu Arsenal nga Arsenal togiwadde mukisa kumanya musambi. Musambi si yanoonya ttiimu. Ttiimu yerina okusooka okwegomba. N'eryoka ekusayininga. Omusambi gwe bw'okera ku makya gwe ne weetwala ku ttiimu tetumanyi oba olina yinjale evvivi lyayiika nga ffe tusayininga kubanga gwe ttiimu ogyagala nnyo. Mbadde mmanyi nti no basooka kukugezesa bw'obeera nga bakumanyiiko. Kati eyo medical egenda okukolebwa eba ttiimu yakunoonyerezaako dda ng'emanyi omusambi ono abadde bw'abadde mu Arsenal agisambidde season nnamba nti ye asambyemu emipiira emeka, bw'aba muteebi ateebyemu goolo mmeka, bw'aba defender clean sheets akoze meka n'ebirala ebifaanagana bwe bityo. Kitegeeza kati ono ye omusambi ye kiyakola ye yakera bukezi ku makya n'akwata ekkubo n'agenda paka ku Arsenal. Naye nga Arsenal yo tenoonyereza ku musambi ono azze. Kitegeeza abasambi bonna abeegatta ku ttiimu yammwe ya Man U
Mwe mubenoonyereza. Buvunaanyizibwa bwa ttiimu okumanya omusambi gwe yeetaaga okusinziira ku nnamba gy'agenda okusamba. Naye akulira Maniyu asiba obulango ng'alaga bannange ttiimu nzigule. Omuntu yenna gy'ali kyaku ojoyininga ettiimu. Mu bantu abaawulira obulango mwe mwali omusambi gwe bayita Eddy oba omuwagizi gwe bayita Eddy. Yes. Kubanga akalango tekatubuulirako nti byebino ebisaanyizo. Nange nakeera ku makya nga akalango akalangiddwa omukulu wa ttiimu Bobi Wine ngenda njoyininga ettiimu. Butereevu. Bwe natuuka wali ne banga nti gwe tukumanyi owagira nnyo Arsenal. Naye nga mu kalango tekyalimu nti n'abawagizi ba Arsenal temukyuka. Kati wembuuliza nze nakola ogw'okuwulira akalango ne neetwala. Kaakati ekiyinza okuba ekyakummisa ekifo mu ttiimu eyo si kuwagira Arsenal, naye kati gwe kyoyagala otugamba nti bakugamba nti owagira nnyo Arsenal. Naye ebimu nze byendowooza ebyakummisa ennamba mu ttiimu eyo. Tuyina abasawo abakugu. Omanye eyo ttiimu eyina departments ez'enjawulo. Omusawo Eddy, omusawo omukugu ne bw'oba otambula butambuzi bw'oti akulaba nti olina yinjale. Nagamba omusambi ono ayinamu kayinjale, bwe tumusayininga kati ajja kuba nga Falcao. Kakati oyinza okuba nga gwe wano mu kugenda okunona 1000. Oddayo kubanga teriyo mulimi agenda ku lubimbi nga talina nkumbi. Oyo aba tazze kulima. N'omusambi w'omupiira tukusuubira nti bw'oba ogenda mu kisaawe wakiri ka backpack ko kayina akabeeramu omujoozi gwo akabeeramu watyange omulimi enkumbi gye yalina teyali mpagale nga balina okugenda ogiwagalako. Ate oyo abazze kulima abazze ku kyatategeera. Kubanga otegedde kyentegeeza. Anti kati okugiwagala nze sibuvuna wano mukungamba mbugenda oleeta 1000 oba tutwagala nusu 1000. Nante nazirina mu nsawo naye nga nnene. Ne baŋŋamba tetulina balance tetujja kufuna. Guliriza. Ne baŋŋamba tetujja kufuna wano change. Osobola okufuna mweza change. Ne bagamba mu mmotoka mulimu bu change. Era ensobi gye nakola ekyamazima njejjusa singa nalinamu ku buchenji oba singa nabagamba nti ati nusu 1000 nalinamu oba keetaano nti akeetaano ako nkabalekedde nali nja kuvayo ne kaadi kubanga omuntu tokirabanga nawe ekirungi nawe okkiriza nti noweeteeba kunjavuwaza gye mwavuwazaamu eggwanga oli omuwa emitwalo 5 ajjeko 1000 tolaba nti nawe weeteeba. Nanti nali mbagondezaamu nga mweziri mu mmotoka. Emmotoka yali epaakingawo ku mulyango. Teyali mu bulango obukolebwa ku nsonga za kaadi ekya nusu 1000 kyogerwa nti kaadi yaffe ya nusu 1000. Era lwe walina obulungi mu mmotoka yo okkiriza nti wali olulina. Ate ng'era okkiriza nti wali ogenze kwewandiisa kufuna membership card ey'olukumi lw'omanyi. Taata sewo Eddy, lwaki waleka 1000 mu mmotoka lw'omanyi obulungi nti kaadi ya 1000 n'ogenda n'emitwalo 5 gwe tambuzeemu ono senga baŋŋamba kaadi ya 1000 toluleeseko mawongo olufunye. Kakati era nakyo kyali kisoboka. Kati lwaki nakyo kyali kisoboka. Kati era nze Eddy ze nkwagadde bulungi gwe teriyo muntu ayanguyiriza kooti misango nga Eddy. Nkwagadde
ogambye nti wali olulina 10,000 naye olwokubanga ekigendererwa kyo tekyali kyakwewandiisa kyali kirala mu statement yo nga bw'ogikoze oli bw'agiwuliriza wasalawo kugenda na 5,000. no nkugambye bwenti nalina 5,000 mu nsawo ng'olukumi gye luli mu mmotoka teri muntu atambula nga mpozi gye bali kati nze mukama yannyamba ne nva mu leve eyo sitambula nga sirina mukasente mu nsawo naye 10,000 lwalimu mu mmotoka 10,000 lwali kyenji yalimu mu mmotoka wano wetusuule ng'era ogenda kugula kaadi ya 10,000 nagenda sigenze kugula kaadi nali mmanyi ya bwereere ng'ate tusiiba tukuba akalango nti bannaye kaadi ya 10,000 njagala otunulira ebbanga lye nagenderamu baali tebalanga nti kaadi ya 10,000 era nga teri yakyogako nti ya 10,000 wabula baali bagaba kaadi za bwereere kati Eddy kankubuulireko ekintu nagenderayo ng'amateeka gakyuse kaadi bagitunda 10,000 which is okay naye yali ya bwereere twagabako ku y'obwereere naye twagenda okulaba nga nammwe abamaze emyaka 4 nga nammwe muzitunda yes naye nga yali ya bwereere okusooka yali ya bwereere nakati ne mu kaseera kano era ekyali abafuna ez'obwereere nabo gye bali naye si kyekyo nti no kituufu za bwereere naye wali era gw'osobola okutunira for example kati nga nze Eddy nsobola okugamba nti kanguleyo kaadi 10,000 nkitwale mu kitundu kyange nze bwe ntuuka eri ngenda zigabira bwereere waliwo eyaŋŋamba era nga ggwe nti awakola bubi wali badde okwata omuntu n'agenda n'agula kaadi ezo nti azitwala ku kyalo kyammwe Emitiyano oba gy'ova gy'osula kati omuntu oyo n'akufunirawo ku kaadi ku ezo z'aguze kyova olaba nakugambye nti mu kitundu kyo mulimu abakulembeze ne mugamba nze atayagala bicupuli ayagala ebintu ebitambulidde mu straight line nti ngenze neefuna kaadi nkola ntya kuba kyo kiri kibanga kicupuli kaadi bw'oba ogijje Eddy kaadi bw'ogijja ku mukulembeze wa NUP mu kitundu kyo teba kicupuli okuggyako kaadi ng'ogijje ku muntu nga omuntu kinnoomu kubanga oyo tuba tetumanyi wa gye yagijje kati kankubuuzeemu nga gwe oyagala kaadi ngijjewa era wenja okugijja genda mu kitundu kyo bw'ogenda ekyaddondo mwowangaalira nze nsula ntinda mu ntindo omwo mulimu bakansalazi ab'enjawulo ntinda alabika alina bakansalazi nga kati oba obadde tokimanyi buli kitundu kirina woofiisi naye n'abakulembeze bavunaanyizibwa abasula ntinda bukoto biki ofiisi yaabwe eri ku NUP nanti kati gwe nga tonayogera ku kya office kati kankwanguyirize nti omukulembeze mu kitundu ekyo wa NUP oba kansala oba as long as nti mukulembeze alina kaadi ya NUP eyo ensonga agimala eya kaadi anti kati nze nkubuuzizza ani gye nina okulaga kuba nagenda ku headquarter ne bigaana ku headquarter bwe kiba kyagaana togyesibaako headquarter yo gireke gende wa kansala kansala yanapanga headquarter bannyimye anti kansala akkirizibwa okurikulutinga memba ate ku office tebakkiriza office tebakkiriza ku olwo olw'ensonga bo ze baatunuulira nti omuntu ono ayinza okuba ekigendererwa kye kirala kubanga naawe kitunuulire oli azze ku dduuka lyo kandi kaakati kiri bwe kiti anyway aserye nti luli banguba bakola ki abantu abamu ne bagamba nakolerayo effujjo nawe kyokkiriza kati ngenda sirina ffujjo lye nakola walikola kubanga bw'ogenda oli bw'ajja ku dduuka lyo ng'ayagala switi wa nusu 10 n'akuwa 5,000 n'omugamba nti munnange siinaawo kyenji attitude omuntu oyo gy'ateekawo ekulaga nti kituufu omuntu ono obwetaavu bwe bubadde mu switi oba nedda
Anti attitude yange yali bweti. Nti bwe mbate mwina change kangende wali mu motoka nzirete. Lwaki wazireseeyo mu motoka wetaaga ya 10? Ate yali ya kadi yali ya kadi yali ya bwerere mu ntandikwa. Tata tewali we twali tugabye ku kadi ya bwerere nga gwe yenkola. Wabula nti kunnyonnyodde ekyo ekya kadi nti omukulembeze mu kitundu, for example kati nga bannaffe abaali bagenda mu reesi baaguliranga abantu mu bitundu byabwe gye bagenda okwesimba kadi. Naye nga ne kadi yennyini bw'ogitunulako eriko nnusu 10. Kadi yali ya bwerere mu ntandikwa era baalinga balanga ya bwerere. Yenna yali akiranga kye yali alanga oba oli awo yali tanaba naye bw'otunulira ku kadi zonna okuva ku ntandikwa kuliko nnusu 10 era bw'ogitunulako ku ngulu. Era nange nengenda nnone ey'obwerere. Ey'obwerere waginona wakyamu. Ey'obwerere waginona wakyamu. Ez'obwerere zaatusanganga mu bitundu gye tuwangaalira ng'abo abagenda mu leesi bye baazituleeteranga. Kati oba nange ngenda entinda gye neesulira kwegamba kiba kiri laba kansala awo w'entindo omugambe munnange tye ndabika nasiramusa etye naye obuzibu kati ate Eddy gwe kyenkulabyemu oyagala kusiramuka leero enkyo otandike kutuba kati weewali obuzibu awo noogerako nze nkugambye bwenti nkugambye njagala kgenda mu kibiina ku ssomero nsome naalibadde ngamba nti njagala kutandika kusomesa ebigendererwa bya NUP naye sibimanyi ensonga lwaki njagala ngende neewandise mu ssomero nsome mbitegeere nange mbidyoke mbeereko byembulira abalala kati sibimanyi. Eddy muganda wange tobonaabona na jaamu tobonaabona na kwonoona budde genda ku website y'ekibiina ogenda kusoma bulungi nga ate weewuunye okusoma kwa online ate kunyuma nnyo Eddy kubanga mistake gy'olina eri emu etegeeza mpozi ng'oyagala kugamba nti be musomesa ebyobufuzi mu ssomero lyammwe bonna bateeka okuba bamanyi okusoma. Naye kati Eddy ogenda kusoma kiggwa tamanyi kusoma ogenda bisoma otya? Kaakati kyekyo bwe obuzibu kubanga ffe tulowooza nti newankubadde ojja okusoma naye naffe tulina kye tutandikirako eri ggwe okugeza nti tukusuubira okuba ng'omanyi okuwandiika, tukusuubira okuba ng'osobola okusoma ekintu n'okitaputa. Kaakati ffe ne tukubangula mu ekyo. Kaakati njagala omanye omuntu gw'oyogera naye saa zino ayagala ogenda ku NUP okwewandiisa. Tasobola kuwandiika, tasobola kusoma. Tamanyi kusoma. N'okuwandiika atamanyi. Kubanga atamanyi kusoma tasobola kumanya kuwandiika. Nedda okuwandiika simanyi kuwandiika bintu bigambo bizibu. Era oluzungu oba ebintu ebiwandiika ku website ntegeera nnyo byabisomye n'abinzivuunulira. Naye ng'osobola okukeera website n'obiraba. Tegedde kaakati oyagala kukula website ndabeko ebintu bye sitategeera. Kyembuuza ebintu ebyo by'otategeera naye osobola okugendayo n'obikebera n'obiraba naye n'otabitegeera. Okusoma simanyi naye okubikebera omanyi. Okuddako ng'ongamba onvunaana lwakuba simanyi kusoma. Kye ngamba Eddy tomanyi kusoma nzikiriza naye okubikebera omanyi si kyekyo? Anti nkugambye simanyi kusoma. Naye okubikebera omanyi nati nange awo wenjagala. Ekibiina kyammwe lindako mu kibiina kyammwe tekyo batamanyi kusoma nga nze. Eddy ati kyenzijjako kubanga bonna tubayamba. Kyobola bankubuuza nsobole okukuyamba. Nze sikkaluubiriza nkugambye simanyi kusoma. Naye ng'osobola okukebera ebyo by'otamanyi kusoma si bwe guli? Nsobola okugendako nembeerako byenyiga. Awo wenyininyiri kakati Eddy ngenda kukuyamba. Ngenda kuyamba ondaze omutima ogwagala okusoma Eddy ngenda kukuyamba. Yes.
nze simanyi kusoma kati kola bwoti awo nyini wobikula ku website eyo gwe byotamanyi kusoma awo nyini wobikula awo otamanyi kusoma waliwo kagundi katono nnyo kali awo bw'otunula ku kompyuta yo kali ku right hand nti bw'oba weetaaga obuyambi wano ttiimu yaffe w'ogisanga era kuliko n'ennamba z'amasimu kati byongamba okunyiga nabitegeera ntya nga simanyi biwandiiko simanyi kusoma kutegeera nti bye bino wanyiza otya okutuukayo ku website eyo gw'atamanyi kusoma okuddako singa oŋŋamba nti kuliko vidiyo nteekeko vidiyo awo nja kuba nfuna explanation bulungi naye